Limba lwenjagala n'olimba olunkwatako. Olimba olunkwatako baluyita byekwaso. Baluyita byekwaso. Yes, all right. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza malamusizaako nnyo mikwano gyange buli yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza mujje baleke egyo gye mututuusaako engalo ebintu weebiti webiri mukwano gwange gwali yatuwuliriza nkutegeeza nti oli ku Yugi Update Civic gwagala otwengako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine Mitembo abadde ku radio ng'agenda maaso n'okupresentinga ensonga ze era ng'agenda maaso n'okuwayaamu ne bannayuganda gw'omukwano gwange ali eyo ampuliriza naye njagala ompulirize bingi byayogeddeko ensonga nyingi zatadde ku mmeeza ensonga nyingi za motivatinze bannayuganda bangi bamotivatinze bangi bawadde suubi n'ebigambo bye bino naye engeri gyali mukomekkereza mu kukomawo kwe wuliriza nnyo engeri gyali mukomekkereza emirimu gye era ng'ateekateeka mu kukomawo kwe agenda mu maaso n'okusamalayizinga kati wano ke tuyita nti nno ali ku final touches okubanga asunsula abasajja bano bannakyemalira mu diaspora asobole okuvaayo nga kwegamba ye nga tewali kimuzza mabega nga azze yabagamba tali mu exile ayina emirimu emitongole gy'agenzeeko egy'okukyusa eggwanga naye bw'alikomawo mujja kutegeera nti nno akomyewo. Njagala mbeere nga mbawa ku bigambo bye mubiwulirize mpola mpola tusobole okubeera nga tubimalako. Abajja mu comment section mbeebaza nnyo naye abasinga muteekeyo ensonga ez'amakulu ezikwatagana ne ku mulamwa. Yes, mwabagala okuwabula sibagaana nammwe mujja mu comment section n'ekisinga makulu sharinga video gitambuze etuuke ku muntu oyo gwe tuba twagala etuukeko kubanga singa tunalemererwa otambuza amaloboozi nga gano tujja kulemererwa okujja mbunya. Mutegedde ensonga eyo agenze maaso n'okutottola akawunvu n'akagga okuva we yava mu kalulu nnaku z'omwezi 15 mu Januari w'omwaka guno nga gutandika paka nangeri kiji yabula ku gavumenti yayitawa banyi mbadde mwebuuza mudawutinga nti Bobi Wine tabanga muzimu yayitawa abasajja yabulako atya abannyonnyodde n'abagamba nti nno nga mukyali awo bakyebuuza bennyini aba security abagala enkulaakulana enkyukakyuka be bamuyambako bamuyambako yanga bamugamba muganda wange enkya toyita mu kkubo liri enkya toyita wano kati yita wano era n'engeri gye yatoloka mu makaage okutandika okubanga gavumenti emuwenja buseenene byonna abitottodde atottodde akawanvu n'akagwa. So saagala obeere ng'osubwa emboozi ennyuvu. Njagala tugikwate mpola tubatwale mpola tusobole okubeera nga tukola tutya nga tugijjamu omulamwa na nsonga ki gyabaddeko ensonga ki gyakuutidde bannayuganda bubaka ki bw'ayina ssuubi kiri ayina eri abantu kubanga waliyo tugaane oba tukkirize waliyo abantu abali mu diaspora nga baava mu ggwanga lyabwe olw'eddoboozi lyabwe libagenda mu maaso n'okugatta ku Uganda kati nga wano ekkubo baaliziba baateekawo omuwaatu omunene tebakyasobola kudda mu Uganda kakati abo essuubi lyabwe bonna wabanga baliteeka mu muntu mulala bakyamu essuubi lyabwe lyonna lirina kubanga liri mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era twayingira akalulu kano aka 2025 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akomekkerezeddwa bino ebigambo nti ogenda mu kalulu nekimanye nti nno gwe kawuzi kaffe akasembayo abaana bali mu diaspora baali bagenda maaso n'okulaajana nti gwe kawuzi ke tusigazza era singa okola ebitajja singa otuyiwayo tetukyalina ssuubi lyakudda waffe ku butaka. Kitegeeza essuubi ly'abantu abasinga abamu liri mu musajja ono kati so mugende empola munyoome empola aliko emyoyo emabega egimuwaniridde ayina mission gy'alina okutuukiriza. Eno idea yatondwawo bannayuganda gye bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine
It's an ideology eyatondebwawo bannansi. Kati gwe tosobola kera nkya n'osaanyawo ideology baba kulimba. Kakati nne bino ebigambo bityemudde mwami Yoweri Kaguta Museveni nkiwa bonna we batudde empale zibabuguma olw'ensonga nti agenze mu maaso n'okubayuzaayuza obuwero abaanise era n'agenda mu maaso n'okulabula abo abakyesigamye ku gavumenti ku regimu eno abasaasidde nnyo kubanga mmwe temunnazoboka maaso. Ebigambo bibadde bingi weewaawo naye saagala kubeera nga nkumalirayo ebigambo bye byayogedde. Ebyo nkumenyeddemenyeddemu amakulu n'omulamu akigwabaddeko ng'ayagala kubalaga nti tabavangamu era tabasuuliridde. Okubeera mu diaspora taliyo lwa bwetaavu, taliyo lwa kunyumirwa, taliyo forakizare. Aliyo olw'ensonga emitongole, emirimu emitongole. Nakugamba ng'obweyagala okujjako gavumenti tosobola kugijjako nga toyina mikwano mu babuyinza. Kati kizuuse nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okubeera ng'ayina ab'omukago mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni naddala abo bamukwata mundu. Ekyo kiwa munnayuganda essuubi nti baganda baffe babakwasa bukwasa mundu bazuukufu era balindiridde olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu waayabula nabo bajjeyo kalayi zaabwe entuufu. Kati gwe munnayuganda kiri gy'oli, ffe tubikuwadde era tukusuniddeko, akutemyako taba wambazzi. So njagala mugoberere ebigambo bino. Kakati tusimbudde ebyo bimu tukola kye tusobola okukola, ebirala kama wali batuwadde obulamu tulibiwandiikako, naye bwe batulumba nga 16 omanyi bwe lwamala okulonda ne beetolola amaka gaffe webulungulawo nga drones zisurveying ewaka waffe. So nga 16 ekiro ekyo bajja ne helicopter, mukyala wange yabifiriminga nga helicopter eri waggulu w'ennyumba yaffe ngekuba ekitale ya poliisi, naye nyina muto wange gwe bayita Banjomaani anyumya nnyo emboozi naganze ndaba firimu. Kakati it was like a movie naye nga byali bya ddala. Anyway, sijja kudda mu details engeri gye nababulako woba oli awo emirundi mingi gye nja okwetaaga obbabulako. So saagala babuusa kambaleke nga bakyali baki. So ne mpulukayo ne mbasimatuka, tebamanya ngeri gye nfulumye, ne bakomawo mu buswavu bw'ekitalo ne balumba ate famire yange ne bakola bye bakola, ne banoonya. Walaba mutabani wa Museveni agamba tukwadde essaawa 22, tukwadde essaawa 4 nga mbalaba kino kifala. Somehow emyezi egyo ne bannemwa era ne nfuluma eggwanga. Of course saafuluma officially, sayita ku airport ne nayita gye nayita ne nfuluma. Kitiibwa kya Mukama sijagamba nti gali maanyi gange oba magezi gange, naye ekisa n'okwagala eggwanga okw'abannansi, okwabo abali mu bitongole ebikuuma ddembe, abo abali basindikiddwa mugende mu mukabe naye ate ne baŋŋamba bugambe waaye ffe tukulabye nti naye wano toyitawo tokwata kulidde ekasenyi, tokwata kulidde eno, tokwata kulidde eno. So ebyo n'ebirala byenyamba okusimatuka, naye most importantly saala z'abantu. Obuzi bungi mu bbanga eryo gyali myezi 2 gwe kuba akafaananyi myezi 2 nenga buli nnaku mu kaseera ako myezi egyo 2 buli lunaku lwali mu ndowooza wiiki nga 3. You know, luzibye lutya lukedde lutya, luzibye lutya lukedde lutya, naye Katonda w'amaanyi nasobola okusimatuka era ndi wano. Okay. Mr. President, just on a lighter note, ekyo kiraga ki ku intelligence y'abasajja bano? Kiraga nti intelligence yabwe teri intelligent. Kiraga nti abantu baakoowadda, si ba poliisi, si ba magye. Ka gurupu katono akatufuga wabalabye nga bwe bakuŋŋaanye, n'abo bakuŋŋaanye okudduka emisinde gyo n'omutamiivu
nabo munnange tebabyagala teryagala kubeera mu nsi nga bawamba abantu ate abo bennyini be bakozesa ne bamaliza ne babatemula ozoolaba nadduli bamuttira omwana ozoolaba babu yali munnaabwe omwana we pop sekandi yali munnaabwe omwana we pop katumba yali munnaabwe omwana we pop Gilbert Bukenya yali munnaabwe omwana we pop Mayombo yali munnaabwe ye kennyini pop Paulo Kechi yali munnaabwe ye kennyini pop Julius Oketa yali munnaabwe ye kennyini pop Kazini Aronda Nyakairima Jacob Olanya menye chinde kechi muganda wange nebo balaba bekiriranya ne bagenda ne baseka batitizi mubalaba kwambala bitoji kati we Museveni gola bomulaba kwambala bitoji bya genoyo si general nawe abatitizi yaberanga Sweden yalwanira wa Museveni bakitaffe be banunule gwanga lino ochegera takutte mutabani we amutaddeko ennyota zonna oyo ne babimwambulamu kikyasobola okukoloyo so siba amaanyi nga bwe mubalaba siba amagezi nga bwe mubalaba babuyabuya era bannayuganda bwe banaasalawo ne beekolamu omulimu ate nga kigenda kubeerawo bannange tugenda okugoba abo abafala emisinde so tebabatiisatiisa n'omulundi n'ogumu they are as not as detailed as you can think. No, they are not. Okitegeera just kubanga bawamba ensi yaffe batufugira kufia muntu kigwo ogamba nti akulira amagye nenga communicatinga bwatyo n'abavola n'agamba okay nabaddeyo ne birthday yange oba baba yamusanza aganga iddewa ye kennyini tabadde ku mukolo gwe kubanga amanyite gusaanidde gufulopinze naye kennyini gumuswaza naye ali mu kuyomba abakulembera amagye nga sibalabye eyo gwolowooza ddala ku basajja betulina abali mu magye g'eggwanga n'abali mu poliisi gwolowooza bawulira batya naye tebalina kyakola. Museveni akoze kye bayita extreme humiliation. Omanyi Museveni must give it to him. Musajja asomye ebitabo ebimu era yasoma nnyo ebitabo ebya subjugation. Museveni bw'oba osoma ekitabo kye bayita Prince ekya Niccolo Machiavelli ojja kulaba nti akozesa eyo modi yennyini. Bw'oba nga weetegereza n'osoma ebitabo ebimu ng'ekitabo kye bayita The Making of a Negro Christian oba The Making of a Good Slave ojja kulaba nti baabayisanga mu process gye bayita back breaking ne bakukakkanya kati nga gwogende ewaka n'okuba abaana b'emiggo ng'obawulidde balowooza boogera ku kwenunula kwega ne bakifuula irigo n'okulowooza obulowooza ku ddembe lyo ne batiisatiisa abantu okubasa mu mbeera nti tebandaba kweganga bw'olowooza ku kwenunula okyuka noga tebabanga bandabye nga nkirowoozaako gye embeera Museveni gy'abataddemu baliving under extreme fear nga bw'olaba badikiteta nga Saddam bwe yafuganga aba Iraq ng'aba Mussolini nga Hitler bwe yafuganga abantu be nga kati ono afuga North Korea Kim Jong-un nga bw'abafuga ye Museveni embeera gy'abatutaddemu naye nze nzizamba na Uganda amaanyi tusobola okwekolamu omulimu ate bulijjo ngamba nnyo abasirikale abali mu poliisi n'abali mu magye nti mmwe mukyatusuuziza ffe nga Uganda twekola muddo omulimu sinzira wano nga mbagamba abo abantu tusobola obbajjako eyo famire tusobola ogiwunzika tukisobolera ddala bulungi nnyo tusobola okwekolamu omulimu nga bannansi ebiranja byogera nga siri ku radio. Mr. President wangi tujja kuba tufuna ebibuuzo bitono nnyo nga tumaliriza naye waliwo ababuuza ne bagamba nti are you going back, what is next? Nzirayo ewaffe esebo kati sinabababuulira naye nagamba nti newankubadde nadduka kutaasa bulamu neera misioni yange eggwera Uganda. Final destination Kampala, Uganda. Is Uganda. Yes. So what is your message to three categories of people? What is your message to Ugandans at home,
about the future of the struggle and the movement. What is your message to the international community? And what's your message to the Ugandans in the diaspora? Thank you very much. Yes, sir. To the Ugandans back at home, we are on course. Freedom is on sight. It gets worse before it gets better. Tetuli we tulina kubeera naye we twali si we tuli. Already twagenda mu kulonda kwa 2021 nga munanga abantu tebali politicized kimala nga tebali sensitized bangi bali tebamanyi na government we functioning oba we bakwatirako nga tebamanyi nti bana abantu abatufuga tebalina kuba bafuzi baffe balina kuba bakozi baffe baweereza baffe kiri clear ndi kati after 2021 tokyasanga bali ku mweso bakayana ku Arsenal na Man U baba bakayana ku ani yayogedde ki mu parliament ani abakikira obulungi ani abakikira obubi ani abye sente meka nekyatukola bulungi tibana Uganda na ddala abavubuka bakonectinga ku byenfuna byambu ku byobufuzi byabwe ku nkulembera gye bakulemberwa ekyo kye kiba kisinga okubeera ekyobugagga tibana Uganda bafuuka ba citizens kati a citizen is somebody awakened so bali awakened step eyokubiri yali ya 2026 newankubadde bali sensitized naye bali divided. Okay, tumanyi bwe tukulemberwa naye kasitanzo oli aliyo muganda munnange kale tubatufuga bubi naye kasita aliyo munyakole munnange manyi omuganda bwanajja ate bayinza otuyisa obubi kasita nafa abakyoli gye tuli ne kati kyetwali tuliko 2026 ensonga laki nagamba abantu temukwata kifaananyi kyange kwata bendera yaki yeggwanga fena tutambulira okwo tewali wanjawulo nange kenyini akulembeddemu bendera eno yetugatta mwana tu Katonda yatuwa omukisa bana Uganda bafuna obubaka bana Uganda bali united oboli Koboko oboli Nebbi oboli Acholi oboli Lango oboli Busoga Bugisu Ankole yonna bana Uganda beerabanga bana Uganda. That was an achievement. Step eddako atenga yenkulu ennyo bagiyita organization. Twasooka sensitization netujimala netudako mobilization kakati tugenda ku kyebayita organization kubanga mwemba mwetesetse ne mwembera batono a small group of organized people can rule over millions that are unorganized. Tutwale example eyabo ba colonialists abaje waffe abazungu bina ne bafuga eggwanga erya million 3 ez'abantu obanya. So ekyo kyetulina okukola organize kwekolamu mulimu mu ngeri ez'enjawulo okuzimba gaali zaffe tubeere set tutuuke bwe tuba tulina okukola ekintu kyonna okwenunula nga tukikola ng'eggwanga ate nga tujja kikola twetaaga kwebuildinga mu critical mass. Obubaka bwange eri bana Uganda nobalaga obajukiza nti omulimu gwe tuliko eno gw'amaanyi era betukola eno byonna bifeedinga mu struggle yaffe era mbakakasa bwe muba temuweddemu maanyi ng'era bwe mutagaweddemu tugenda kuwangula eggwanga lyaffe lijjafuna emirembe tujja ddiberamu nga buli omu yenkanankana ne munne nga tulyeyagaliramu. It's just a matter of time. Eri banna Uganda abali mu diaspora okusooka kubeebaza mwebale nnyo kubeera aware obugalo yonna gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira omulama gwe tuliko mwe abavaayo ne mwekalakasa mwe abavaayo ne mutuvujjirira. Gavumenti ya dictator yasalako sente zonna NUPs yali efuna naye twagenda mu campaign eyo ne tukampaininga ennaku 12 every day nga tetubuliddwa amafuta. Mwebale nnyo mwebale kusupportinga bakomrade ababa banyigirizibwa abayisizibwa obubi abali mu makomera mwe mubalabirira abeetaaga okusasulira bbeeru muzisasula abo abali mu malwaliro mwe mubajjanjaba. Waliwo n'abamu be mujjayo ne muleeta eno kati waliwo omuganda waffe gwe bayita Luzige Masudi bamukuba amasasi 3 mu mutwe nga bamanyi afudde
lyayitaano nelikuka nelitaano kwegamba gashatalinga embaazi waggulu ne wansi ne bamugjayo era waliwo tiimu ekulemberwa mukyala Dorothy Stewart bamugjayo ne bamuleeta kuno kakati agenda kujjanjabwa yenkola yemu Ashraf Kasirye munamawulire waffe owa Ghetto TV era nga kati sawa zino yatulina ono okufaananako ng'era muganda waffe Kasirye Yasini Kauma gwe bakuba essasi eryali meant for me ekyasi kye bakuba ono ku mutwe kyali kirina kuba nze twalinga tuneka noono Ashraf Kasirye ku motoka waggulu yagenda bannange katutuuse wano kati omusajja yali DPC w'e Masaka n'atagetinga akubenze ebe motoka bwegwa mukanya neva mu target Ashraf Kasirye n'ateekawo omutwe bamukuba akawanga ne bakasesebula nalinda bye ku bwongo bw'oyo omusajja Katonda ndoza yayagala tulaga maanyi ge Ashraf Kasirye naawona Ashraf Kasirye twasobola okumugjayo najja eno mu Amerika gye buvuddeko bamubajjira akawanga akapya ne bamujjanjaba ali fine mu nkola yemu Luzige Masudi naye bagenda mukolako sajjale oluba baweese lupya addewo tulina okukkiriza nti ajja kuddawo bano abantu abali eno Katonda abakozesa kulaga maanyi ge naye era ng'ayita mu mmwe aba diaspora omanyi nze nakula ne maama naye maama yaŋŋamba God can only do for you what he can do through you or through his people. Katonda akolera mu bantu be so Katonda abakozesezza okutuyimiriza omwebale n'abo be mu receivinga bano bakapalaga bajja nga banoonyi ba budamu badduka buddusi mu ggwanga olw'okubayiga naye ne muba welcominga kati nabadde ku ofisi ye neŋŋamba bakapalaga balyoka ne bakutwala emisinde yesoma kapalaga ayogera oluzungu kapalaga ali serious yatandise n'okuwanvuwa so ekyo tukibebaliza mu aba diaspora okubya ennyawo naye mwali temwagala wanvue so tukyebaliza Katonda era tubebaza naye temulekeraawo bataata bamaama temulekeraawo mwe tubalirayingako nnyo kubanga first and foremost muli mu nsi eri safe so eddoboozi lyaffe mwongero ddiwanika mwongero dditambuza mwabeekalakasa temulekerawo okwekalakasa kukola oyo Museveni atya okwekalakasa kuba amanyi okwekalakasa okwasula zi gavumenti zonna beekalakasiza eno mu America apartheid government e South Africa negwa ng'ali ekulemberwa abazungu bwe mwekalakasiza eno mu America Museveni bamusalako obuyambi bwe mwekalakasiza eno nga bamuteekako akazito so temulekera okwekalakasa kukola mungere okuŋŋaana mungere okwatagana mungere okuyunite nga bannayuganda tulina bingi bitwawula naye kitugatta kyamaanyi okusinga ebyo bitwawula mungere okwatagana buli asala najja eno abaafuuse wa Luganda tukikozese tubuildinge team tubuildinge diaspora ey'amaanyi ekisembayo mwabasobola mukozese expertise yammwe okutwala egyo emirimu maaso naye already kyemuli mukola kyamaanyi era tukyebaza. Now to the international community, we are doing all the heavy lifting as Ugandans to free ourselves, and we shall free ourselves. We are not asking you to come and help us. We are not asking for your money. We are asking you to stop sponsoring our oppressor, to stop paying for our death. As simple, as easy as that. Thank you so much. Mr. President, obubuuzo bwenina bugenda kuba bumpi. Nebo ofula buwanvu. Bwe bugenda okusembayo tulyoke tufune ebibuuzo okuva ku bantu abali ku radio bitonotono n'oluvannyuma tugale programu yaffe. Akabuuzo akasooka. On a lighter note, what makes you happy these days? What makes me happy? Yes. Am I happy? But what makes me happy is the fact that I'm alive. The fact that I and my family and other comrades will receive a lot of love.
ekyo nunzige mafuta agantambuza. What do you miss the most about your normal life? Obulambo buli obulala. I miss home. You're missing ennyo. I miss home. I miss my friends. I miss my dogs. Naraba omusajja omukulu olumu bamuyita Nsibambi ngali awagamba ne bali nyenyenye ne batwala n'enkwa ne batwala engamba bannange kyannaku nnyo abantu betwawange ekitiibwa ate munnange Museveni akozesa bamanya gaffe alinga agezaako n'okulaga abantu nti ebyokusoma temuli magezi kuba akozesa abo betwandirowoozeza nti be bayivu. So yeah, but I miss my freedom. I miss the solidarity. I miss to be with our team. To feel to bannaffe bangi saaliwo kye nali nsobola okukola nga nze kwe kuyimirira ne famire ya Waiswa mu kaseera nga kano saasobola kuyimirira ne famire ya Honorable Nakimuli saasobola okubeerawo ne bannange ne bandabako nange ne mbalaba buli omu n'agumya munne. So ekyo nkimisinga enganda zange misinga okubeera n'abaana bange kubanga wadde basobola okuvaayo mu ggwanga naye olw'emirimu gye nkola tekyasoboka kubeera nti nvudde yonna gye nvudde wadde nvudde mu bulabe n'enkomawo n'enyumyamu n'essuubi oba ne baganda be kati babeera eri bw'olinya ennyonyi otambula ssaawa 6 ku nnyonyi okubatuukako nange ndi eri kubanga ate ogenda maaso okola omulimu guno omulimu bannange bangi gwe basuddemu akaba omulimu bannange bangi gwe basasulidde omuwendo gw'amaanyi kyensobola okukola obbawo ekitiibwa kugenda maaso bannange bangi abali mu makomera batunuulidde nze n'abalala bagamba boyi toba kanange nyina okutoba. So I miss that. Mr. President, ngenda kuleetera obuzibu mu interview eno suubi omwogeddeko emirundi 6 kati nkuleetera obuzibu eka abalala bakoze eki suubi kyali wange n'abalala of course bagala nnyo Solomon musajja mukulu abimanyi nze naye twogera ebyaffe ebyekisajja n'amagembe ye mulaba bwe nasembye okubeera naye Shadrack Mbogo omusajja wange gyali twogera ku simu simanyi ndowooza suubi andi nnyo mukamwa naye nawe wakitegera maama omuntu watawaaneko kumugalanda kati bakala kugamba bo bazza omusango kubasooka bambi mbagala nnyo abaana bange bonna n'abaana bange besizaala mbagala nnyo kuba abaana b'abannange kati bange abaana b'Olivia Lutaya bandabanga taata abaana ba Kibalama kati taata yagenda ne maama yagenda bandabanga taata so bonna baana bange balowoozaako maybe subi just ambeera nnyo ku bwongo nenenyeza naye watukubira ennyimba nnyingi era nkakasa buli omu ali waliwo oluyimba lwenjagala n'oluyimba olunkwatako oluyimba olunkwatako baluyita byekwaso oluyimba naluyimba mu kaseera ndoza ke kaseera kakyasinza okubeera akazibu mu bulamu bwange naluyimba ebiseera ebyo baali bakanteekako natti okwetoola ensi yonna obutalinnya mu nsi yonna mu 2014 weteeka eryaliriisa ebiseera ebyo ate ebiseera ebyo era n'experience nga betrayal nyingi n'embeera gye nayitamu. So era luyimba lulimu lines ez'enjawulo naye line esooka egamba if you stand for the truth you better be ready to stand alone. Lwanzizaayo nnyo, it speaks to me as a person naye ate mwana atu n'abantu buli omu abeera n'oluyimba lwe.
Yes, alright. Ebigambo ebyo tubiwulidde bulungi, tetusobola kwongerako gwe mukwano gwange. Okujjako kuwagwa omukisa n'omwaganya okujja mu comment section oteekayo endowooza yo. Ndowooza mubyewuliriddeko. Mmwe ababadde babuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo ddi, akomawo butya, anaakomawo taakomewo. Tubeere n'essuubi, tetuba na ssuubi. Abagambye mubeere n'essuubi akomawo. Eno yajja mirimu emitongole. Weewaawo yadduka kwekweka ng'ataasa bulamu. Yadduka kutaasa bulamu. Olw'ensonga nti nno ebyali bigenda maaso mu Uganda mwali mwenna mubiraba nga mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba agenda maaso entakera nga tekimuva ku mumwe ekyokutugumbula Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'obulamu bwe bwali matiga emyezi 2 gye yamala nga yeekwese gwe mukwano gwange ky'oba omanya wabula akunnyonnyodde obuzibu obuwonvu n'obuzibu yasimattuka ng'ali mu haidi ebiseera ebyo kati gwagenda maaso n'okwandiestimatinga embeera Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yalimu bangi mwabuuzanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja atya mu summit apresentinga atya ng'ali mu suuti ey'ebbeeyi ekyo kyali kifaananyi kiweesa ggwanga lyaffe ekitiibwa wabula tekyali tekiraga nti n'embeera gye yali alimu yali nnungi era waali nti talina bunkenke bwaliko buli lunaku yabanga ku bunkenke ng'agenda maaso n'okulwanirira abagambye era yongedde obbakkaatiriza nti bangi lyessuubi lyabwe bonna abaana abasibiddwa aba political prisoners abaana baabwe famire zaabwe yalinga omuzadde kati kitegeeza obuvunaanyizibwa bwe yeetisse bunene nnyo ng'ovudde okuba nti yeetisse obuvunaanyizibwa bw'okukyusa eggwanga Uganda yeetisse obuvunaanyizibwa bwa families ezimu ezisinga ezaabuzibwawo Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'olw'ebigambo ebyo munzikirize tukomekereze olunaku mbagala nnyo mubeere mulungi era siga kuyitako mu comment section olw'embeera y'obudde gye tulimu naye nga tubaagala nnyo mweraba